baweereddwa omukisa abakwata ebiragiro bya Katonda balyoke babeere n'olukusa ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Sure Word of Prophecy Ministry. Waliwo abanyumirwa ebitendeke bw'etteeka lyakoma beerabidde mu Yesu bye yayogera ky'etteeka sajja okulidibya. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Ensi ewubaala era esaanuuka, ettaka liggwamu amaanyi era lisaanuuka. Abantu abagulumivu ab'ensi baggwamu amaanyi, era ensi esiigiddwako empitambi wansi bagituulamu, kubanga basobezza etteeka ne bawanyisa ekiragiro ne bamenya endagaano etaliggwaawo. Ekikolimo kye kivudde kiri ensi, n'abo bagituulamu gulabise nga gubasinze. Abatuula mu nsi kyebava bookebwa, abantu ne basigalamu batono. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Omuwendo Yesu bye yategeka. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Sabiti ya Satane bagidibaga bateekawo sandalo obujeemu. Wakimanyi olinda ky'okuzukuka olabula enseera enjeemu. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Tulimulaba Mukama mu kitiibwa lwalikoma okunona bantu be. Tebalyejusa ensi n'aberekereza alibawo omubiri ogw'ekitiibwa. Buli kyalumu nange neŋŋenda mu nsi esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange neŋŋenda esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa ab'etteeka balikuuma. Buli kyalumu nange neŋŋenda esinga obulungi omuli beera batukuvu abeesigwa
abaagala amateeka ago balina emirembe mingi so tebaliiko kibeesittaza. Era obudde butuuse ayi Mukama okukola kubanga baddibizza etteeka lyo. Nkya ya leero tuli ffenna okubanga tuyiga ebigambo bino ebya Katonda eby'omukisa. Mbebaza kubanga mubeerawo buli kiseera okuwuliriza n'okuyiga. Baganda bange abampeereza edda bubaka nga bagamba nti tulinze bwabulayo okutandika mu namba tumiddeko. Mukama bawo omukisa. Besijja kumenya kubanga muli bangi. Bwe namenya nyiza okwekubira naye nsaba Mukama abawo omukisa. Njala tutandike n'okusaba nga tugenda okutandika ekyokuyiga kino. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga n'enkya ya leero tukkiriza okujja mu maaso go ne mu maaso g'abantu bo okubuulira ebigambo bino. Tusaba otuwe omukisa n'amagezi okusobola okuba nga tutegeera ebigambo bino eno buli kinoma geno biwuliriza bibeere bya mukisa eri obulamu bwe era bimuyambe okuteekateeka n'obulamu bwe n'okumanya amazima go. Beera munange nga ngenda okuweereza abantu babalwadde abali abalaba abawuliriza balina ebizibu bitali bya ngeri zimu abaweereza n'obubaka nga basaba okubasabira. Nteeka ebyetaago byabwe ebyo byolaba ebisigwana mu maaso go ng'endwadde nabyo ebiringa ebyo okuwonyezebwa obakolera ebyekisa mu bulamu bwabwe okubawonya n'okubajjanjaba. Nsabe nga nkwegayirira nga mpisa mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Baganda bange ne banyinaza abawuliriza era abalaba ebigambo bino, nja kubanga mbajjukizaamu nti nja kubanga obubaka buno mbubuulira obanga mpeereza obubaka buno ku makya buli Tuesday tujja kubanga ffenna ate ne Saturday yabadde nga repeat ya leero tujja kubanga tufuna ekyokuyiga kubanga bingi ate obudde tuba na butono, so tujja kubanga tufuna ekyokuyiga kino buli kiseera buli Tuesday ku makya Sabbiiti. Teweerabira muno mutegeezeeko tobeera selfish kubanga oyiga wekka kubanga ebigambo bino byetaaga okubimanya ffenna olw'obulokozi bw'obulamu bwaffe obulimba buleme kubanga bututwala. Abantu bangi babuze nja bategeezako ebigambo bino nga ntandika nti buli wosoma Bayibuli ng'ebyandiikibwa biringa nga 2 nga biwakanya ekyawandiikibwa kyo ekimu n'okadde olabanga ekikonvinsinga nga kyekituufu yekisinga biri tobuzaabuzibwa. Abantu bangi osomusanga alina ebyandikibwa nga 8 oba ekyandikibwa nga 1 naye nga kimuleetedde okulwanyisa ebyandikibwa 30 ebiri ebinywevu era ebiraga nti ddala kino kikyamu jasinyonyola gyatategedde. Ebyandikibwa bingi nnyo abantu banyola nga ku tteeka lya Katonda. Etteeka lya Katonda abantu bangi balinyola obutamanya naye nga ate entegera yaabwe yeweebuuse mu kutegeera ebigambo ebyo. So kyenvudde nsaba Baganda bange abawuliza ebigambo bino nga sinaba kutandika nti Bayibuli nga tugisoma tutegeere enkola ya Bayibuli. Ekyandikibwa kyekimu tesobola kuba ennyo byandikibwa 2 wabula Bayibuli yabatukubaganye naye ky'oba olina okukola tegeera Bayibuli ekyandikibwa ekyo kyawandikibwa lwaki kyawandiikibwa lwaki kyandikibwa kityo noonyereza soma okkirire wansi kozesa ebya evidence ez'enjawulo okutegeera context mwe kyawandikibwa ekyandikibwa ekyo. Kalinga amateeka ga Katonda 10 abantu baddira amateeka 10 the 10 commandments ne bagamba nti gavaawo ne bagamba amateeka kikoligo biri kimu ne beerabira ebyandikibwa ebigamba ebisupporting amateeka Pawulo bye yawandiika. So nandibadde ndeeta coin ne sigireese naye tudde mundo tulowooze ku nsonga eno nga walaba coin oba ey'ebitaano oba ey'ekikumi eya Uganda abantu batunira one side of the coin tatunira another side nga walaba obusungu bwa Katonda. Katonda amutunira ku side emu eya coin. Bayinza otunira Katonda ne bamulaba ku luuyi lwa kisa kyokka ng'oli watandika obuulira ekisa kya Katonda ogamba teri muntu atagenda yingira ggulu. Abenzi ababbi bonna bakugenda Katonda wa kisa totally ebyo n'akomawo n'akwotinga ekisa kyokka naye nga singa otandika okulaba n'oli n'akwotinga obusungu bwa Katonda ogamba Katonda teri agenda yingira ggulu. So bwe tubalansinga ebyawandiikibwa bino ne biba nga bitambula bulungi mu layini entuufu ne biba nga bikwatagana kijja kutuwa obulemu mungi okulaba nga tubuzaabuza Bayibuli yetubuzaabuza. Abantu bangi balimbiddwa era balimba lwakuba tutamanya Bayibuli. Kyobala nti Pawulo
Yesu Kristo yagamba abayigirizwa abafarisayo mu kiseera ekyo n'abantu beyayabula enjiri mu kiseera ekyo naga nti mukyamala obutamanya bawandiikibwa n'okwadde amaanyi ga Katonda. You do error for not knowing the scriptures, neither the power of God. Era kyokola nti ne Pawulo Timoseewo yamwogerako Petero yamwogerako mu Petero ekyokubiri n'agamba nti ebbaluwa muganda waffe Pawulo amagezi gaweebwa okuva eri Katonda yawandiika ebbaluwa nnyingi nnyo nti naye omuli ebizibu by'okutegeera abatali banywevu n'abatali bayivu spiritual benjegerako bye banyoola. Abantu banyoola Bayibuli olw'obutamanya. Enjigiriza nnyingi nnyo ziri ebweru abantu ekisinzo abantu okunyiiza okukyawa tebaagalya ddala kibayita tteeka lya Katonda. Gwe atali mwenzi atali mubbi oli kyayira ki? Abantu balina okutegeera nti ceremonial laws ly'etteeka eryavaawo. Ago Musa ge yawandiika mu bipapula ku kitabo. Naye etteeka Katonda lyawandiika n'engalo ye ku mayinja teryali lyakokoma. So baganda bange ntandikisiza ebigambo bineno naye nabanga njigiriza ekyokuga kino nga njigirizawo Katonda kasatu tuliyiga mu maaso eyo. Njagadde tutegeere ebigambo bino nti etteeka lya Katonda Mukama ali offended because of his holy law. So kyenvudde mbasaba baganda bange Mukama nga bwali ow'ekisa mutegeere Bayibuli muleme kuginyoola. Katonda wa kisa era asaase. Naye etteeka lya Katonda singa Yesu teyali singa etteeka lya terina makulu Yesu teyalize ku musalaba kufa. Nga ngera okutandika akamabuleko ebintu biri bisatu. Baganda tunayiga ekyokuyiga kino ekyokufa tukiyiga katono. Kasatu kyayiga mu maaso. Ndika mbaleko ebigambo bino biri bisatu. Ekisooka omuntu ng'amaze okwona waliwo ebintu byali bisatu. Adamu okufa kubanga etteeka lyagamba nti kawulugirwako tojja kulema kufa. Either okufa oba etteeka okuvaawo Adamu abeerewo oba Yesu yennyini okufa bino ebiri biwone. Adamu bw'afa etteeka ne Yesu basigala. Etteeka balivaawo Adamu ne Yesu basigala. Naye lwaki etteeka litesobola kuvaawo olw'ensonga singa lyali livuddewo Katonda ne takyalina mulamwa. Abantu badde bakyetwala ekibi singa kati kikolebwa nga Katonda takyakirinako control kubanga empisa ze amazo zigamba nti bannaye nange nzivuddeko buli omu akolenga bw'ayagala. So option yali emu either Yesu okufa okwewaayo oba Adamu okuzikira emirembe n'emirembe. Yesu mu kisa kye ekingi Adamu obutafa yagamba no omuntu yatondebwa mu kifaananyi kyange nja kumulokola nja kumufiirira. Adamu etteeka lyange ate ze empisa zange. So kyova Yesu Kristo mu Isaya namubira agamba the Lord is well pleased of his righteousness' sake. He will magnify the law and make it honorable. Yesu bwe yajja yasamu etteeka ekitiibwa Yesu teyayendako teyabbako. Nesimala kintu bwe batuuka ku area ya Sabbiiti nga bagamba nti ekyo kisa Yesu yafuuka Sabbiiti yaffe. How? Oba Yesu yakwendera lwaki kati toyenda? Oba Yesu yakwata etteeka ly'obutabba lwaki kati towebbira? Lwaki mukuba ababbi? Naye lwaki omuntu waku Sabbiiti mubeera offended nnyo? Why? Sabbiiti lwaki efuuka mu biragiro byonna 10 omuntu omusanga ebirala bikwa naye Sabbiiti kaseetuukaawo ekisanga kijja. Baganda bange si ekyandeese ekyo naye mbadde neetaaga okukikoonako. Kikulu nnyo. Etteeka ya Katonda alyagala. Sunday is not the Sabbath of the week. Abantu muyinza opayiringa ebyandiko bimeka byekka ne mubituuma. It will not take away the truth that Saturday is the Sabbath of the living God. Tekijja kujjawo nti Sunday is the first of the week. Sunday is a man-made Sabbath, not a God-made Sabbath. That is a living fact and truth. Muganda wange awuliriza ni mwannyinaze ensonga eyo kansoke ngikomyawo. Kansoke ngende direct kyokuyiga kineeno ekyogera ku state y'omuntu ng'afudde. Saba Katonda atulungamye nammwe abalungamye nga tuyiga ebigambo bino. Katutandike ebigambo bino bwe tuti mu kitabo tugenda tandika olimbo oluli awo tujja kutandika nalwo mu kyokuyiga ekyo nga tugenda okutandika lujja kukola eddakiika lujja kukola eddakiika nga 3 mulimu information ye mujja okulaba kale nga tugira nja kusaba tutandika ebigambo ebyo tusobole okuba nga tutandika n'ekyokuyiga kyaffe nga mulaba ku lutimbe amabega nti tugenda kuyiga ku kyokuyiga ky'okufa state of the dead omuntu wafa abeera atya. Kale katweyongereyo ekyeteeka nkikomezaawo katandika ekyokuyiga kyaffe kyogera kufa tukiyige katono mpozi njatandika bwenti ngemulaba omuntu wafa era abeera mu keesi ekyokuyiga kyetugenda okuyiga kekyo tuula wakabamalayika abasatu mutye Katonda muwe ekitiibwa ekisa ky'omusango kituuse malayika asooka owokubiri n'owokusatu kigudde Babuloni okuva mu bibiina ebyonoonese ebyava ku mulamwa ate ne malayika owokusatu atulaga obutasinza akamuli k'ensolo anja kibalwako ye Sande mu bufunze
Saturday is the Sabbath of the living God, is the mark of God. So tulaba emizimu abantu bakubanya ebifaananyi nga muvaamu emizimu gyambuka. Naye katuuliza akayimba ako kalimu information enkulu ennyo nga tugenda okweyongerayo. Kuliko information enkulu ennyo mu kayimba ako. Well, good morning, Jesus. Yes, it's me again. But I didn't call this time to get forgiveness for my sin. I called to talk to Mama, and I know she's there with you. If there's a phone in heaven, then Jesus put me through. And give me one more chance to tell her that I love her. Oh, let me hear her sweet voice one more time. For I want her to know how much I'm thinking of her. If there's a phone in heaven, put my mama on the line. All those things I should have told her while I still had the chance. But one day, Lord, you took her with no warning in it. Mpozi oluyimba olwo lwadde lumu amakulu agagamba nti webanga wali esi mu ggulu nteerako maama ku lukomo nsobola okwogerako naye. Mpozi tulaba nga omuganda waffe yabadde agezaako kuyimba nti muntu wewe yali ng'afudde yagenda mu ggulu era nti ali ne Katonda, so ng'asaba Yesu oba wali esi mu ggulu amuteeke ku lukomo ayogereko okwo naye abe ng'ababaako bye bawayaamu byonna. Naye njagala tutegeere ku nsonga y'ekigambo kufa nga tugenda mu maaso. Tujja genda maaso ne tutandike ebigambo ebyo bwe tutyo oluvannyuma lw'oluyimba olwo tusobole okuba nga tunnyonnyoka ensonga y'ekigambo kufa. Mpozi tujja kimala olwaleero yadde tugenda kiyigako naye akadde kana kusobozesa tujja tandika tupulenge eddoboozi eryo ssebo katono tusobole okuba nga lituwa we tutandikira oba omusingi ku nsonga eyo. Awo kati waffe ayagala okwetta yeekola atya yette twagana okuwoggana netugamba naye lunaku luliba lumu tulikyogera kati nkyogedde ge mawulire ga Krismasi gosoose okuwulira. Gamba nti amiina, yogera nti amiina. Okay, njagala okutegeeza abantu mwenna nti mukwano gwange nammwe mukwano gwammwe Clovis Wamala abadde atuulaawo musajja mukulu gwe nabagamba Mukama yamusindika wano yagenze mu ggulu dda era twamuziise jjo. Ye Wamala ekifaananyi kirondooza bakiteeke tebamumanyi kiteeke ku kamera. Eyo dunia abasiraamu mujoga Allah bw'abakyala bamwe omukyala n'agaana okugondera Allah n'obeera naye ayita bwereere
asiba ebiviiri ali mu kutunda mwakedi simanyi sikola z'abachina simanyi atunda fulutisi naawe nobeera n'omuyeekera wa allah musiraamu bwona ogende wa allah bamuwasa buwa Clovis Wamala abadde atuulaawo musajja mukulu gwe nabagamba mukama yamusindika wano yagenze mu ggulu dda era twamuziise jjo bwekyo mulidde omwami oyo agambye nti yesu nti yagenze mu ggulu dda bamuziise jjo nayotegere kontesi entuufu kigambo okufa kyekki mpozi buli omwalina endowooza ku kigambo ky'okufa ne bayibuli njagala tubeeko bwetunyonyola ku kigambo okufa katandike nekyandikibwa ekyo kisoose ku lutimbe tugende nakyo mu maaso bayibuli egamba bweti anaatwalibwanga mu ntaana era anaakuumanga amalaalo ebyo ebigambo nno ebiri mu bayibuli y'oluganda Yobu 2:32 naye oluzungu egamba nti he shall be brought to the tomb and he shall remain in the grave aga nti ajja kuleetebwa mu ntaana era ajja kusigala mu kijja oba mu ntaana omwo era egambye kukuuma eno egambye kusigala waliwo enjawulo mpozi tulaba translation ya bayibuli eri ey'oluganda bakolamu era kuba versions ezimu ziwabya era zibuzaabuza abantu ku nsonga y'amazima ga bayibuli naye wali agambye nti ajja kusigala so si kukuuma era nga tumaze okulaba nti omukulu oli agambye nti yesu nti omuntu anaagenda mu ntaana nti agambye nti oli yafudde yagenze eri katonda ne bayibuli tulaze wano nti omuntu waba afudde asigala mu ntaana n'abeera omwo ng'amaze okufa katugende mu maaso n'ekyandikibwa ekiddako awo obudde tusinayo yadde bunaa butono tujja bukwayisa olunaba busobodde tusobole okuba nga tubaako kye tutuukako ekitonotono obaoleo tujja kwongereza ate oluvannyuma agenda maaso n'agamba ebigambo bino eno nti naye buli muntu mu kifo kye ye oluvannyuma ye kristo mu kifo kye ye kristo goma ku mbereberye oluvannyuma kristo mu kujja kwe naye tuba tugenze maaso okutegeera omuntu lwafa ki ekimutuukako bw'ogenda mu kitabo kya bikola batume essuula 2 enyiri 24 bayibuli egamba nti kubanga dawudi teyalinnya mu ggulu bayigambye dawudi teyalinnya mu ggulu ne bayibuli ng'egamba muganda affe yasoose ng'agamba nti oliwo yafudde yagenze mu ggulu dda bamuziise najjo naye bayibuli egambye nti kubanga dawudi abasajja katonda yesu yatuuka n'ogamba nti dawudi alina omutima ng'ogugwe amakulu ng'alaba empisa za dawudi musajja mwesigwa oba musajja alina omutima nga katonda kugamba embeera ze alina omutima nga ogwa bwa katonda bayibuli egambye nti bwe yafa teyalinnya mu ggulu bikola batume 13:6 kyavudde agamba nti kubanga dawudi bwe yamala okuweereza mu biro bye nga katonda bwe yateesa ne yeebaka ne bajjajjaabe n'avunda kyekyatuuka ku dawudi bwe yamala okufa yavunda oba teyalinnya mu ggulu ng'ate abantu b'ennaku zino baga nti bwe bafa bagenda mu ggulu kyekiri awo wakati waffe bayibuli yenkyamu ffe bakyamu tulina okutumya bayibuli kuba bayibuli gye tusoma ekigambo kya katonda kyatuwandiikira okusobola nga tutegeera ebigambo bino katugende ku kyandikibwa ekiddako so tulina okutegeera nti omuntu wafa bayibuli egambye nti dawudi teyalinnya mu ggulu yavunda bayibuli egenda maaso n'egamba ebigambo bino basoneka agamba nti kubanga mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okugera ggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya katonda n'abaafira mu kristo be balisooka okuzuukira kati omuntu wabanga yafa nga Clovis Wamala gwe batugambyeko yagenda mu ggulu bayibuli egambye nti eddoboozi lya katonda lijja kuyita abaafira mu kristo bagenda okusooka okuzuukira buli muntu ajja kusigala mu kifo kye ye ti yesu kristo bw'aliko okuva mu ggulu ajja kwogera n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya katonda naye abaafira mu kristo bagenda okusooka okuzuukira kitegeeza nti waliwo omuntu waba afudde bwebanga tugenda eri katonda okuzuukira kwandala tekulina makulu ng'endowooza y'ennaku zino bwegamba so kitegeeza waliwo omuntu okubanga agenda kusooka awumule obanga waafa nga bayibuli etugambye mu dawudi nti wali bwe yafa yateeka eri bajjajjabe n'avunda ekyokuyiga kino kiwanvu era kati ntandikako kitandike tetugenda kimera olunaku lwaleero naye nga ngenda kuba mbawuliddeko atirisitiko ekitono ku byo dawudi bwe mala okuweereza ne bajjajjabe mu biro bye n'afa n'ateeka eri bajjajjabe n'avunda ekyatuuka ku dawudi kuvunda teyalinnya mu ggulu bayibuli nga bwe tugambye katugende maaso n'ekyandikibwa ekiddako bayibuli egamba and he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of the earth to the other. Nti ajja kutuma malayika be bakunganya balonde bekuva mu nsonda zonna mu area zonna ez'ensi era babakunganye mu nsonda zonna mu buli nsonda mu buli kanyomero abantu bakatonda. Kitegeeza nti Kristo agenda kukka n'eddoboozi ddene bayibuli nga ligamba ekkondeere lya Katonda nti ali kunganya balonde ba Katonda mu nsonda ennyo ez'ensi
balemeka bagenda okuŋŋaanya katugende maaso tulabe n'abafuba n'abaamu oluvannyuma oba bagenda n'abaamu boogerwako awo tulaba nti waliwo emizimu gyambuka nga tutera okulaba theories ezo abantu ze balina ne bayibuli egenda maaso n'egamba ebigambo bino eno temwewuunya kino okyandiko ekyo ekivudde katuddeyo katono agamba nti bayibuli egamba nti walinga amazu ga nti malayika bagenda kukkana eddoboozi eddene ekyandiko ekiddako agamba bw'ati nti wali tumaze okulaba nti atwale mu ntaana n'asigale naye ekyandiko ekyo kyetugendako kigamba katukiteekeo katono ekyo tukimaze katugende kukiddako awo ekiddako kigamba ebigambo bino nga amaze okusigala mu ntaana Yobu 2 omuntu amulabye 32 eruddako olunyiri awo agamba awo asigadde mu ntaana mu Yobu watulaze nti omuntu wafa atwalibwa mu ntaana n'asigala mu malaalo oluddako agamba nti marvel not at this temwewuunya kino for the hour cometh kubanga ekiseera kijja that all who are in grave shall hear his voice wetugenda okuyimiriramu katono ndi agamba nti mwewuunya kino nti kubanga essaawa ejja era ituuse bonna abali mu ntaana bajja okuwulira eddoboozi lye and shall come forth era bajja kuvaamu abo abakola ebyobutuukivu balizuukira obulamu butaggwaawo n'abakola ebi bajja kuzuukira omusango kitegeeza waliwo omusango nti Yesu Kristo n'okukuŋŋanya abalonde be mu nsonda ennyezi ensi bamalayika nga amaze basindika n'ekkondeere ya Katonda nga basse okujja okunona abantu be oba nga azze okunona abantu be waliwo abagenda kuzuukira nti temwewuunya yali azuukiza nagati mwewuunya bino byenkola kakati essaawa ejja ne bonna abali mu ntaana bagenda kuvaamu bajja wulira eddoboozi ya Katonda abakola ebyobutuukivu bajja kuzuukira omusango n'abakola ebyobujeemu bajja kuzuukira abakola ebyobutuukivu bajja kuzuukira obulamu butaggwaawo n'abakola ebyobujeemu gujja kuba musango katweyongereyo n'ebigambo ebiddako okufa kyeki Nyategeera okufa kyeki Bayibuli egamba bweti Yokaana 10:10 Bayibuli agamba yayogera bw'ati n'alyoka bagamba nti mukwano gwaffe Laazaalo yeebase naye ngenda kumuzuukusa Bayibuli eraga nti okufa kwebaka Laazaalo bwe yalinga amaze okufa Yesu yali baddaga nti Laazaalo muganda waffe mukwano gwange yeebase era ali wa kitange oba agenze mu ggulu naye kamukoola akomewo ayingire omubiri gwe muzuukuse naye agambye mukwano gwaffe Laazaalo naye ngenda kumuzuukusa yeebase Bayibuli ekuyita okufa ekuyita okwebaka tugende maaso tongere okulaba bwino wa Bayibuli ng'akakasa ku nsonga y'ekigambo okufa Zabuli 13:3 Bayibuli egamba lowooza onziremu ayi Mukama Katonda wange yakira amaaso gange nneme okwebaka okufa agambe consider and hear me O Lord lighten my eyes lest I sleep the sleep of death then waliwo okuwebaka okufa n'okwebaka kuno kwa bulijjo n'omanya nti n'ozuukuka ne bagamba nti obudde bwakuyiseeko ddagolokoka naye waliwo okwebaka nga kuli kwakufa so tulabanga Mukama ageraganya okwebaka nti kubanga omuntu wabanga yeebase tasobola kutegeera bigenda maaso era bwazuukuka bingi ebibeerawo byatamanya waba batera okuloota nga yagenze tinaloose abamu bagamba nti omuntu bwewebaka n'oloota omuzimu ogwo guvuddemu gutambudde gugenze gy'oloose naye njagala weebuuza ekibuuzo n'oli gwe waloose ng'oli naye osomubuuza asobola okugamba nti ye nange naloose nga tuli ku kidyeri tugenda nga naye bwe waloose era gamba nti naloose nno nga tulina mmwe tugenze ku kidyeri nga naye weewuunya gwe bakinyumiza naye nga bagamba naye wabaddeko webanga emizimu yegitambula senga n'ogwo tegwategere nti wadde ku kidyeri n'ogwono katugende mu maaso Bayibuli egambye kuba kwebaka ng'omuntu wafa aba yeebase nga tategeera unconscious bakozesa ekisooka 15:6 n'alyoka alabikira abooluganda abasingawo 5 omulundi gumu kwabo bangi abakyali abalamu okutuusa kaakano naye abamu beebaka kakyavudde agenda maaso naga naabo abafiira mu Kristo abeebaka mu Kristo baabula katugende mu maaso Bayibuli okufa okuyita kwebaka bakyali balamu abalala beebaka agenda maaso n'agamba ebigambo bino tukomekaawo mpozi Yesu agamba nti Christ died for our sins Paulo agamba nti Yesu yafa olw'ebibi byaffe according to the scriptures kusinziira ku byawandiikibwa and that he was buried era bwatyo n'aziikibwa and that he arose the third day nti Yesu n'azuukira olunaku olwokusatu nti yeebaka n'aziikibwa olunaku olwokusatu n'azuukira okusinziira ku byawandiikibwa according to the scriptures katugende maaso tulabe Yesu bwe yamala okufa ne yeebaka okusinziira ku byawandiikibwa Bayibuli egamba etya Yokaana enjiri 2:17 Yesu ng'amaze okwebaka ng'afudde aziikiddwa nga Bayibuli wetugambye Pawulo watunnyonnyodde aga nti Yesu n'amugamba nti ng'amaze okuzuukira olunaku olwokusatu lwayogeddeko nti Yesu n'azuukira Yesu ng'amaze okuzuukira tulaba Maliyamu ng'asembedde waali
amugamba Bible ganti Yesu namugamba nti tonkwatako kubanga sinaba kulinnya mugweri kitange tonkwatako kubanga sinaba kulinnya mugweri kitange naye genda eri baganda bango bagambe nti obagambe obabulire nti ninnya mugweri kitange era kitamwe eri Katonda wange era Katonda wammwe Bible egambye Yesu Kristo agambye nti tonkwatako sinalinnya muggulu we Yesu we yafa teyalinnya muggulu yasigala mu ntala nga Bible yatugambye mu kitabu kya Yobu nti natekewe libajjajja na umula Daudi yavunda ne Mukama tulanga Bible ekulaga nti teyaleka mutukuvu kuvunda Bible ebunabi bwamulagulwako bannabbi abasooka era teyavundya mu ntaana olunaku okusatu Yesu n'azuukira naye nga amaze okuzuukira nga Mariyamu amusinga nga amaze okumulaba nti Yesu azuukidde yamugamba era yamukwatako naga tonkwatako sinalinnya mugweri kitange njaga bategeezako ebigambo bino abantu bafa nga bakoze n'ebikolobero naye abapasiwali nti bali mu ggulu naye nga Yesu Katonda ataakola kibi ataayonoona kyewuunyisa nti ye teyalinnya mu ggulu nga amaze okufa genda ogambe baganda bange ndi kakati ninnya mu ggulu mugwe erinnyayo balamu so si mirambo so si nti wali ekikuvaamu ne kirinnya mu ggulu ng'ofudde Yesu agamba sinnalinnya mu ggulu naye genda ogambe baganda bange kati ninnya mu ggulu manyi kati endowooza nyingi nnyo mu bantu eyo theories nyingi nnyo n'ebirowoozo bingi kati ebisitukwa no obanga Yesu yalinnya mu ggulu kati lwaki kino kiraba lwaki ndaba omuzimu gwa jjajja lwaki eyo tujjabira amaaso tuyinza obutakituukako mu kyokuyiga kino kubanga ekyokuyiga kino kiwanvu kigazi otunatuukireyo kikyolaba ekyo ekijja ne kikugamba nti jjajjaawe yafudde n'ebirala byonna kituufu gye biri era abantu bangi bajja ne beerogozza nja kuyita kwerogoza tize nafaanako ne ŋŋenda mu ggulu omuwala bamuyita Aida yaliko ku TV emu sijja kujogera radio emu sijja kujogera naye yagamba ebigambo bino n'agamba nti ye bwe yalinnya mu ggulu n'atuukayo mbu baamulaga akayanja nga waliwo akayanja okagamu kakisa ko kajjudde ekisa n'ogwamu n'ofuna ekisa waliwo buli baayogera ebintu byenjawulo n'atuuka n'agamba bamubuuza nti Yesu mu biseera eby'eddembe abeera atya mbukale Yesu mu biseera eby'eddembe ayambala ekipale ekimpi n'atambula muukawo Katonda atuuke kuwambala ekipale ekimpi abaalebalemu ng'enjogenda ku zino bwegamba kwegamba naye agendako mu katawuni olw'eggulo ayambala ku kipale kyekimpi n'atwalira mu biseera eby'eddembe namutuuka nemugamba nti Yesu Kristo nga era yagamba nti Katonda ekiseera kibanga kyakwana kutwala saako kombati y'amagye n'ayambala ebyokulwanyisa bannange Katonda si wa katemba abantu baddira firimu baziteeka mu bigambo bya Katonda abantu noli era mu kyalo yanyumyolanga agamba nti yafa nti waliwo omusajja omusajja kumwogera wabalokole w'amaanyi yembu yamusabira si ensonga yange lwaki njogera njagala nnyo okwogera ebigambo ebisinga nga nkozesezza butambi era bwe mbanga sirina katambi ensonga ezimu sizikoonako ku basumba abamu oba abantu abamu no nkozesa bwino kubanga mmanyi mba ndi ku proof abantu okwala gekituufu so omuntu otuuka n'agamba nti yagendako mu ggulu ng'afudde n'atuuka n'okulaba ebyo yali awunze yali azirise oba sitaani yamupozesinga ku mutwe namulaga amajaani nti ebisajja mugenda bibonyabonya bikutemako omutwe ne biguweerezanga ttena ne bigubaka omukyala yanyumya ebigambo naye ng'abantu bakuba bonna bawuniikira bannange banne tome kulimbibwa Katonda si wa katemba Katonda si mulalu Katonda atwagala Katonda si kyakuzanyisa ng'abantu bamulowooza okubeera Katonda mutukuvu ebintu bye si byakuzanya katemba kakebe katugende mu maaso n'ekyandikibwa ekiddako Bible igenda maaso negamba ebigambo bino Yesu nga amaze okugamba nti talina linnya mu ggulu Bible egamba bweti ku muntu afudde Mubuulizi 9:6 okwagala kwabwe kunkanakana n'okukyawa n'obujja bwabwe okuzikira kaakano so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba nti omuntu ng'afudde okwagala kwe n'okukyawa bigwa dro kubanga talina bukyayi talina bujja ne bw'omukwata kulayinza agamba nti ntamangu tonneekwasaako oba n'omukwata kulayinza agamba nti bannange n'akuwa ne haaga kubanga omukutteko agambye nti okwagala kwabwe kwenkanakana n'okukyawa amwagala n'atamwagala bonna basembera ne omusajja omu yayimba akayimba nti si buli astranger nti abalumiddwa nnyo omugenzi abamu noyassa omuntu asobola okujja n'aziika n'akaabana nnyo ne Bible egambye nti okwagala kwabwe kwenkanakana n'okukyawa n'obujjaabwe okuzikira kaakano so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa katugende maaso agenda maaso n'agaba ebigambo bino omukago gumuvaamu Zabuli 14:4 omukago gumuvaamu nadda mu ttaka lye ku lunaku olwo ebirowoozo bye ne bibula kyabudagala maaso n'agaba Dawudi ng'agamba nga nkyali mulamu n'atenderezanga Mukama nayimba okutenderezanga Katonda wange nga nkyaliwo nayimba okutenderezanga Katonda wange nga nkyaliwo
nga nkyali mulamu natenderezanga Mukama. Omuka gw'omuntu gumuvamu nadda mu ttaka lye ebireezo ne bibula ku lunaku olwo, naye nga nkyali mulamu natenderezanga Mukama. Nayimba okutenderezanga Katonda wange nga nkyaliwo, nga sinaba kwebaka. Omubafute tugende masula byandiikibwa. Tukakase omuntu wafudde Bayibuli eyongera ne mwogerako omufu ki kyakola. Bayibuli egenda maaso n'egamba Zabuli 15:17 abafu tebatendereza Mukama newankubaddeawo bonna abakka mu kusirika. Abafu tebatendereza Mukama. Kati ali mu puligaatori nga yegayira bamuggyemu bamutwale mu kifo ky'okwesiima anatendereza ddi Katonda. Oba oyo omutuukirivu nga ali mu kifuba kya Ibulayimu nga n'ekirala tujja tegeera sitori ya Ibulayimu eri all about what Yesu gyagera. Abantu badira ebintu ebyali prophetic ne babiteeka mu reality nga biri direct nga oli waga nti nalaba ensolo ng'eva mu mazzi nabuzaako omuntu omunanga nti olaba ensolo eyo gyayogerako ejja kuva mu mazzi eri abantu nga tumaze otukola lapu kyatugenze mu ggulu abaana asigala bigenda va mu mazzi ebisolo bibalye naye tumaze okulaba Bayibuli egamba nti ensolo kitegeeza Bwakabaka. So abantu badira ebintu ne bateeka direct naye nga mu direction yabe gye babitaddemu Bayibuli ebyandikwa nkumuliitu ebiwakanya mu ndowooza zaabwe. Naye aga nti abafu tebatendereza Mukama newankubaddeawo bonna abakka mu kusirika. Omuntu bw'asirika tayinza kutendereza Mukama. Katugende mu maaso. Isaaya 39:9 Bayibuli egamba nti omulamu yali kutendereza nga nze bwe nkola leero. Kitaawe alitegeeza abaana amazima go. Kubanga tewali akujjukira mu kufa. Ani alikwebaliza mu magombe? Taliyo. So Bayibuli ekigambo kya Katonda eky'amazima. Waliwo omusajja omu yaŋŋambye nti Yesu Kristo yagamba nti bonna abansooka baali babbiira abanyazi n'agamba nti abantu bonna baliwo mu ndagaano enkadde. N'atuuka n'okuwakanya ebigambo bya Isaaya byawandiika nga mbikwotinga okumusomera. N'agamba nti Yesu yagamba nti abansooka bonna baali babbiira baali banyazi. Muganda wange njaba bategeezako ebigambo bino. Temunyoola Bayibuli. Yesu yayogerako nti abansooka bonna baali babbi era baali banyazi. Yali ayogera ku bannabbi abaagolokoka nga balowooza bagamba nti obunnabbi Yesu bwalagulwa nti bebo bannabbi ye Yesu azze Masiya yasuubizibwa. Kyeva nti abasooka bonna baali babbi era baali banyazi. Baali balimba. So sigamba nti Yesu Kristo ayogera ku bantu abandika endagaano enkadde bonna nti n'abaaliwo nti baali babbi era banyazi. Bayibuli egamba nti mugulu tegenda tuukayo buli akola obubi eby'omuzizo n'ababbi n'abassi n'abenzi tebaligendayo kubikula watugamba. Ebyo lwogero beera embwa n'abakola eby'omuzizo n'abalogo. So tuyinza kungamba nti abasajja abasooka mu ndagaano enkadde oba baali babbi baali banyazi. Nga Yesu amaze n'okutulaga nti Enoka ne Eriya bagenda mu ggulu. Musa Mukama yamutwala mu ggulu yamuzuukiza atwale ababbi mu ggulu. So njala tugere ebigambo bino bane tumekukozesa Bayibuli kutuukiza bigendererwa byaffe na kuginyolanyola kugikyankalanya. Katonda yawandiika Bayibuli kutuyamba kutulaga kkubo. Naye andokozesa Bayibuli okubuza ate abantu bajja mu kkubo. Katonda si wa kuzannyisa. Bible kyebegamba for in death there is no remembrance of thee and in the grave in death there is no remembrance of thee era mu ntaana teriyinza kujjukira Bayibuli bwe tunnyonnyodde. Katugende mu maaso n'ekyandikibwa ekiddako. Bayibuli egenda maaso n'egamba nti kubanga amagombe 3:8 nti kubanga amagombe tegayinza kukutendereza okufa tekuyinza kukusuuta abo abakka mu bunnya tebayinza kusuubira amazima ga. Waliwo ekyandikwa kyengenda okusoma ekiddakaawo agamba bakka mu bunnya tebayinza kusuubira amazima ga Katonda kugasuubira. Katukisome ekiddakaawo ekyawandiikibwa. Amazima kye ki? What is truth? Tuna definitions bbiri ez'amazima katukomekaawo. Zabuli 10:19 Bayibuli etugamba bweti thy righteousness thy righteous is everlasting righteousness and thy law is truth. Obutuukivu emirembe n'emirembe n'amateeka ago gonna ge mazima. 10:19-42 Dawudi yagambye nti obutuukivu bwa Katonda obutuukivu bw'emirembe n'emirembe n'amateeka ga Katonda ge mazima and thy law is truth. So Isaaya n'ayogamba ebigambo Isaaya tujja kusoma mu Isaaya ekyandikibwa ekiddako agamba nti as it is written nga ekyandiikibwa in the law ono yali Daniel essula ey'omwenda nga ekyandikibwa mu mateeka ga Musa all this evil ebibi byammwe byonna amateeka ga Musa manyi gagamba okuwa omuntu amayinja ng'akoze ekibi made we not our prayer agamba nti all of this evil is come upon us. Daniel bino ebigambo biwandika ali mu busibe mu Babuloni agamba nti obubi buno bututuuseeko olw'ebibi byaffe lwakola nga Musa bye yawandika mu mateeka ge ag'ebitabo genda bannyonnyolako luli agamba nti yet made we all not our prayer before God. Naye naffe tetuwaddeyo kusaba emaaso ga Katonda before God, the Lord our God. Agamba nti that we might be that we might turn from our iniquities
iniquities and understand thy truth. Tusobola okuba nga tuva mu butali butuukivu waffe tutegeera amazima go. Daniel 9 bw'ati bw'atugambye. Kitegeeza nti omuntu ayina okumala okutegeera amazima ga Katonda n'alyoka akyawa obubi n'aleka obubi. Era kyevudaga nti ekyabatwala mu busibe nga twali tuyigako luli eri nga Daniel mu busibe Nebukadduneeza akubye Yerusaalemi amaze ogizikiza kabaka Zedekiya amuggyeko obwakabaka bwe atutte abaana ba Katonda mu busibe nga Mukama bapanishinga. Daniel kwe kuwandika ebigambo bineeno n'agamba nti tetulese kwegayira kaffe maaso ga Katonda kubanga tetulowooza na ku mazima ga Katonda. Amazima ga Katonda Bible yatugambira amazima ga Katonda ge mateeka ga Katonda. Yesu bwajja mu Bible mulimu definitions bbiri. Yesu yagamba nze kukubona amazima n'obulamu. Yesu Kristo ge mazima. Bible yeyongera netunyonya nti amazima ga Katonda ye tteeka lya Katonda. Yesu Kristo mazima ne tteeka mazima. So bana ababiri omuntu ayinza okikootinga n'agamba nti olaba amateeka Yesu Kristo yafuuka amazima amateeka n'agakomya. No, all are truth. Kubanga teka ya Katonda Yesu Kristo mutukuvu ne teka tukuvu Bible ngayo tugamba. So you cannot toyinza kujjawo ekimu ku bibiri kyo bandi Yesu Kristo yajja okufa ataase byonna bibeerewo byeme kuzikirira. Katugende mu maaso amazima Katonda tayinza gasubira bagenda kyo teri mufanyiza kwata teka lya Katonda magombe. Bible kyebire gamba nti the dead shall agamba nti thy dead shall live. Abafu bajja kuba balamu together with my dead body. Positive ne bigabyogera kuzuukira kwa Yesu bwali bonna Isaya ng'alagula ndi abafu bajja kuba balamu wamu n'omubiri gwange. Together with my dead body shall they arise. Nti bajja goka kwa yovala Bible ganti Yesu yazuukira entana nyiye zabikuka. Obunabbi buno bali busonga kuzuukira kwa Yesu nti abafu bajja kuzuukuka nti wamu n'omubiri gwange oba wewa n'omubiri gwange nga Yesu Kristo azuukira ajja azuukira nabo. Awake and sing bajja kugolokoka kuzuukira era bayimbe. Ye that dwell in the dust ababatula mu nfuufu oba bayibaka mu nfuufu. For thy dew is as the dew of the of herbs. Nti kubanga dew ntifati wano yali mu context y'eddagala oba okuwonya kwa Katonda kulinga oba oluwandagizero lulinganga eddagala. And the earth shall cast out the dead. Nti era ensi oba ettaka lijja kuwandula oba kuzuukiza abafu abalirimu bajja kuzuukiza wabula lijja kubasesema amakulu bajja kuzuukira. Buno bunabbi bali busonga ku Yesu. Yesu yamala kuzuukira n'abantu abo yazuukira nabo ne balinnya mu ggulu naye nga tennaba kuzuukira baali mu ttaka. Era kivudde balaga nti abafu tebatendereza Mukama yadde bonna bakka mu kusirika babeera bebasenga bawummudde tebamanyi kigenda mu maaso. They are unconscious. Kivuga nti abantu bonna abafa emyaka gyonna gye tumaze mu nsi ne byonna bye tuyitamu ebizibu byonna tebabimanyi. Abatalaba ku coronavirus ne wazuukira kati nomuga coronavirus wayagamba bye biki ebyo. Era ne bw'omugamba nga kimaze okuyitawo n'azuukira Mukama n'amuzuukiza agamba nomuga wali coronavirus ngamba nti ate yaliwo mwaka ki kwati yabimanye teyabiraba. Katugende mu maaso. Bible egenda maaso negamba buli kintu omukono gwo tuli mu mubuulizi Sulemani atugamba essula 9 buli kintu omukono gwo kyegulaba okukola okikolanga n'amaanyi go gonna. Kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya mu magombe gy'ogenda. Tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya mu magombe gy'ogenda. Buli kyolaba okukola kikola n'amaanyi go gonna. Naye nga Sulemani bw'atugamba nti omuvubuka sanjukira obuvubuka bwo lyanga bw'oyagala nywanga bw'oyagala nemanya byonna nti bijja kweta omukusala omusango. So byonna Mukama agambe bikole n'amaanyi go gonna. Kwa magombe gy'ogenda teri kukola wewe okuba kukola bulungi kukole n'amaanyi go gonna kubanga teri kukola mulimu gwonna mu magombe. Amakulu n'okusaba okusonyiwa obutali butuukirivu bwo togenda kubanga oyambibwa magombe nti weenenyezeeyo. No, bwekyola bukola kikola n'amaanyi go gonna oba kukola kuyamba oba kukola kubuulira njiri buulira ng'okyali mulamu kubanga magombe gy'ogenda tebigenda kubaayo obeera mu kusirika. You are unconscious. Oli mu state y'okubanga you are a non-living. Nyongwadde oli kitonde kya Katonda era ajja kuzuukiza ku mubiri omujja. Bible egenda maaso negamba ebigambo bineeno. Sulemani nga atwongeza ku bigambo Sulemani byava okwogera. Tulabanga omuntu Adamu bw'amala okulya ekibala kaawa n'akemebwa n'akirya nga twalabako nga tuyiga ku kyokuyiga ekyekifo ekitukuvu. Tetwakimala ne mu byokuyiga bino nga tujja tuyiga ebintu bino tubimaleyo byonna. So tulabanga kaawa alya ne Adamu alya. N'ebiki ebyava mu kibi ng'omuntu amaze okulya ekibala
amaze okugwa ebyaddirira bye bino tebyali birungi tejali mirembe omukyalo oyo gwe tulabaawo wano batulaga emyaka gye gyemega nga pilot yali muvuzi wa nnyonyi naye tulaba bwe yakadde bwe yafaanana ekibayita ekibi oba kyekibi ekyajja mu nsi abantu abasinga singa tutegera ekibi kyeki okumenya etteeka lya Katonda ekyaleeta omuntu okufuuka bw'atyo baluwa ya Yokaana esooka essula 3:4 agamba nti for sin is the transgression of the law omuntu bwe yamala okwonona eyali omuntu omulungi in fact tutugeraganya beauty noono omukyalo olwo gwe tulaba mu kunyirira kwe ng'akyali muwala muto teyenkanankana bulungi bwa Katonda bwe yatondamu muntu nga tannaba kwonoona so neraba context enjawulo wakati w'omuwala ono we yali afaanana ne wali bwafaanana kitegeeza nti olw'ekibi ekyayingira mu nsi omuntu atuuka n'afuuka n'ekitagase yali omulungi kaalaala n'atuuka n'alaba nga mu kukaddiwa buli omu ayagana kumudduka naye ng'ali muntu mulungi n'ekyo kibayita ekibi kibayita okumenya etteeka lya Katonda naye osanga omuntu ng'ayigiriza nti baana amateeka gavaawo tuli mu kisa era Katonda ajjewo amateeka nga yegamujja ne muggulu okujja okufa okulaba nga agulumiza ekitiibwa kyago baganda bange tetuzanyisa tteeka lya Katonda Katonda tasobola kwefuula mu tabwatyo nja kwera ekigambo kino Katonda wabanga yajja amateeka ge that is a foolish God I cannot even follow that God nkyogera ku lutimbe nja kusaba n'ekifaananyi kyange nga kirabika nti obanga bandaba ku lutimbe Katonda gwensinze yakola eggulu ensi obanga yakeera n'ajjawo amateeka ge oyo Katonda wabanga atuuka ku level eyo I'm not ready to enter that heaven eggulu etali buwulize I'm not interested in that heaven. And that heaven is of a foolish God. I speak it again. Katonda gw'obagamba nti Katonda yajja amateeka. Nti etteeka yalijjawo, etteeka yali mulabe, banne etteeka tuli baddembe. Yesu yatukola emirimu gyonna. That is a foolish Jesus and foolish God. Katonda gwenzikiriza yakola eggulu n'ensi, eyava ne mu ggulu okufa ku musala okulw'ebibi bya muntu omwonoonyi. Katonda tasobola kujjawo amateeka ge kubanga ezo empisa ze. Era kasitaaga gyo kigeza he is degrading himself. Era okufa kwali kwakumala biseera yamala biseera okutufiirira. Singa gamba nti etteeka yalijjawo. Abantu abavumya etteeka ya Katonda mwekube mu ttooki mweddemu. Katonda si musiru olwa gavumenti ez'ensi zirina amateeka naye Katonda yakola eggulu n'ensi kyenkanawa. Katonda ati baatuvunaana ki ng'etteeka lyavaawo? Kubanga etteeka tekyalina makulu ali baatuvunaana ki buli omu yeebuuza ekibuuzo ekyo. Musango gwaki? Wawe kooti etulanga okusaba musango ti waliwo teeka constitution. If God has no constitution, then what is the use of judgment? What judgment is for? Teeka li musango gwaki? Naye Mukama tukima yagenda kusaba omusango gwa buli muntu. Era ajja kukulamula buli muntu. Naye obanga teeka lyavaawo eggulu eryo terina makulu. Abasiezi bagera beera omu, ababbi babeera omu, abenzi babeera omu, abakozi b'ebikolwa byonna. Yesu tayinza kukolera mirimu. Faith without works is dead. Wagandi Yesu Kristo nkukiriza. Yes, yagamba if you love me, keep my commandments. Naye mulabe ekifaananyi ekiri emabega oba ekiri ku lutimbe. Mulaba omuntu Katonda gwe yatonda okubanga abeera mulamu ng'asanyuka akulembera ebitonde bye ensi n'agimukwasa agifuge. Laba tulaba skeleton magumba meerere. Ekyo kye bayita ekibi, that is sin. Katugende mu maaso. Bwati omuntu bwe yafuuka olw'ekibi kya Adamu olw'okulya ekibala. Bayibuli negenda maaso negamba Lubereberye 3:19. In the sweat of thy face, muntu yoza amaaso go shalt thou eat bread, munofuniranga ekyokulya. Till thou return unto the ground, okutuusa olidda mu ttaka. For out of it wast thou taken, muwajjibwa, and unto dust shalt thou, era mu ttaka mwolidda. Nti muntu yoza amaaso go ogenda kutuuyananga okufuna ekyokulya okutuusa olidda mu ttaka mwova kubanga omuwajjibwa. So omuntu alowooza nti muntu bw'afa asigala ali conscious temutegeera kye bayita kibi. Ekibi kyayita Mukama waffe okufa. Omuntu afuuka ekyo ky'omulaba kyali kye adda mu ttaka mwe yava kubanga Yesu agambye gw'oli nfuufu. Omuntu he is nothing else. We are dust. Twabumbibwa mu nfuufu. Mukama yamala okubumba omuntu n'amufuumu omukka omulamu n'abeebera emmeeme ennamu. So okugamba nti omuntu nti bw'afa asigala ategeera tuzanyira ku nteekateeka ya Katonda. Abantu beerimba kyobala nti abantu bagamba nti agenze mu kifo ky'okubonaabona bamusabirako ne bamutwalira n'emmisa ne bamwegayirira nti bamugye mu kifo ky'okubonaabona agende mu kifo ky'okwesiima. Okwo kwebuzabuza kwerimba ng'okyali mulamu kolera obulamu bwo obulokozi bwo. Tosuubira nti bw'olima olw'okufa waliwo agenda okukaabirira akuweereyo ssente mu kkanisa bakusabire owone. No.
agoma lyansimbi na kuyaya abantu tebagamba ndi osasubira muntu sente n'omusasulira nti kigenda kumutaasa oba okumwegayirira no omuntu wenkolagana ne Katonda yena okugisiba sife si bantu banaffe balina otukola obutuukirivu no Kristo yayinza otuyamba mu ekyo kuba yajja n'afa ye saddaaka ennamu etuukiridde bwe omu asobola kwerwanako yenga ye era nze kyenyinza okuyamba gwe muganda nga awuliriza alaba olutembe lw'omuntu TV nti kyerina okukola kiri kimu kubuulira njiri ya mazima gwe mulimu gwe nnina okukola nakulaga nti munnaye ekkubo ye Kristo owuli wali nakubuulira nti munnaye Katonda akyawa ekibi Katonda munnaye mwesigwa ayagala abantu okubeera abalungi abantu obutakola bikolwa bibi so kyerina okukola kyokka naye kasitandandiko okugamba nti nsobola okukolera obutuukirivu mba neerimba akadde katuweddeko naye njafundika n'ebigambo bino ntumirako baganda bange mwena nabeera abafolinga programu eno sigimazeeko maaso nja kumala ekyokuyiga kineno sikimazeeyo olwakadde naye gye tugenda maaso nja kwongera okuyigiriza ebigambo bino eno twongere okubitegeera era ntumirako baganda bange waliwo muganda wange Aroni Mayanja ali awo bweyogerere nkubuuzaako muganda wange Mukama yebaziwe webali kubeerako ng'olaba ebigambo bineno n'abalala bangi nnyo era ngambe specially namusuubiza okumuweereza kubako obwo so n'abalala bangi nnyo besiyinza kumenya waliwo mwanyinazaali awo Emityana Fiona naye mutumiddeko era mulamusizaako nnyo ku mukutu guno kwali alaba n'abalala bangi nnyo abaŋŋambye nti bali mu kulaba programu eno era baŋŋambye nti musumba oludde kwetuli tutudde mbebaza nnyo mwebali nnyo mwebali kutuula kulaba n'abala mbajjukizaako nga nfundikira ebintu bibino bibiri Tuesday tugenda kuba nga tulinayo ekyokuyiga ssaawa 2 mu tuninge in fact sina 2 zokka mu 10 amasoga mu Muntu TV programu eziriko ennungi eziyigiriza muzirabe oluvannyuma lw'ekyombo nga kimaze okubaawo ku makya mbeerako nga njigiriza ate era ne ku sabbiiti akawungezi olweggulo ssaawa 10 mbeerako nga mbuulira ebigambo bino paka ssaawa 11 so nsaba mukuumira amaaso gammwe ku lutimbe lwa Muntu TV musobola okuba nga muyiga ebigambo bino eby'obulamu eby'omukisa Mukama abawe omukisa mbeebaza nnyo kubanga mubaddeko temukooye kubeerawo kuyiga na kuwuliriza era nsaba Katonda abaddiza emirundi mingi abagenda okuba amasimu abakuba amasimu basaba mujja kubuuza ebibuuzo kyemutategedde samuni ejja ku Tuesday eddako okwongeza ku bigambo bineno naye nga ku sabbiiti Saturday tugenda kuba nga tuyiga programu ey'obunnabbi bwa Danieri tulabe ensi weetuuse bino byonna byayogerwa mu Bayibuli era byalagulwa ebyokubeerawo so tewali kijja by mistake saba Katonda atukuume atukulembere ngenda kukomya wano programu eno nsaba ekisa kya Katonda kibeeramu naffe ffenna mubeere bulungi. Sure Word of Prophecy Ministry. Sure Word of Prophecy Ministry. Baweereddwa omukisa abakwata ebiragiro bya Katonda balyoke babeere n'olukusa ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango.